Kutambulidde lutya mukwano gwange abava ku mirimu mbakulisayo obanga osobodde okutuuka ewaka mu mirembe abakyaliyo ng'otulabireyo ku mirimu naawe nnyongera okubuuzaako olunaku olwaleero mbadde nzija wano nendaba bannaffe abasirikale aba trafiki ngate yunifoomu yaabwe bagyongeddeko ebigundi bagikookeddeko ebipaapi ebirala kyavudde ku kindijjo bagamba oli mwakomplaininga kasenje naga bagenda kujongerako eyongera okubanga mubalabira eri omanyi abantu badde bemulugunya nnyo nga kizibu nnyo okwawula owa trafiki bwoli omusirikale omulala owa bulijjo abantu babadde tebabalaba nze juzi yannyimiriza namwekanga buno buli wansi nnyo eri kati nga twetaaga okwawula wadde n'abazzi b'emisango kibayamba naye ate era kiba kirungi okwawula lwaki tebabazaayo ddala eri gye baalimu eyaabwe eri yali yakyogamu naye ng'omanyi kye babakoze babapininzeko nampiso wewati abamu cepaza bayambala ezo simanyi sajendi kopolo biki babeera na bupini nogandi wekamufumbita kati yakola atya omukono gwonna ne bagupininga wano ne bateekawo lastika kagaba bali muli enewe nkubuuzaako mukwano gwange obanga wakatwegatako sayimo ali bulungi matiririjjo naye ali bulungi abakubye ebiraka mu nguudo kati enguudo zafuuse za malamu kesisi oba mwe mwagala tubakolere kimuga katonda mugulu tebalina bajeti ndowooza saawa eyimiridde bakisaano kisalira kesisi mukampala bakuwa milioni 10 oyogereyo oluguudo lutaliiko binnya ne lukulema ne zikulema okulya ziwomoggosera milioni 10 gwali eyatulaba gwe ngamba mugambe nti luno oluguudo ne lwe baakamala okukola nalwo lwazeemu ebituli omayimba saagala kwogera sayima saagala kunjogezako anyway naye nga yetuvuddeyo mwana muwala Remah Namakula mukyala Sebunya Dokita omubwati ayongedde okukakasa abantu nti ali bulungi mu bufumbo bwe era ne gye yafumbirwa bamwagala bwe bavuddeyo ne bamukubako surprise nga yeetegekera birthday ye ne bamutegeka ye n'omwana atogera kati bali Dubai batuuse dda kuba basudde sawanga nnya nabadde wano nga nebaza maama nyazala wa Remah Hajati nga nebaza Hajati ekirinnya wali eri webale kwagala Remah nga wayagala mutabani we Hamza wayagala ne Remah Hajati neza kwaba Hajati ku kisaawe Hajati nga kwali balamu balema mpazi ne sister waffe Ivrin Namulondo Ivrin yagenze gundi yaka yasigadde yagenze Dubai yagenze Dubai bafuna mwawololo gundi yasigadde Ivrin nakwafunye mwawololo okusinga Remah Ivrin Namulondo afunye mwawololo okusinga ne Remah otimanyi kakati ebintu abya ku airport abantu yafuka wa family kati leka nkulage Remah yali agenda ebweru Remah muganda nga ku airport okwaba abantu ababeera ku immigration wakala sirema kasitola oli omuwala oli kasola bole webonizo oli okukakasanti yerema Ivrin Namulondo yasoka nalawuna kati waba president ke kamotoka kwi naye mama simu sanyu mama atenga mama yabadde babagawo ebyo ereto teyakoze yagambye kirabike Kampala aluganiddewo mugendeeko e Dubai era nayambeeyo nababikola sayimo batononya abikola ne bagamba nti balamu nyazaala bakoze surprise okay sina birthday kubanga surprise ane kiriwo kati wulira kati Hamza ategeza Remah nti tugenda Dubai ne katamanyi nteekateeka ne azirimu kati Remah yekangide ku kisaawe alaba family ya Hamza ne yonna eri ku kisaawe bagenda bona kunyonyi olukiiko lugenze kutula Dubai bamugambe nyamu ebintu byaffe gundi yasigadde ani gundi Farida Ndawusi andi wagundi Farida Ndawusi atabetungako bwetuzi Farida Ivrin Namulondo abakusiga ati wulira Ivrin Namulondo mukwano gwa Remah kati Farida Ndawusi oluganda luli ku Hamza Farida Ndawusi buli serebu avaayo bamuganda songa weyajja wano watugamba muganda oyo mukwano gwe ku Remah abeera mulamu we Farida like abadde busy omanyi nakuzina shooting nga nyo byonna mukwano gwa Remah mulamu wa Remah kiri yakigaana kankireke ekyasenga yakigaana wagambye Namulondo kyekisinga omugata ne Remah anti abantu bayinza okwababuusabuusa omukwano gwabwe kuba Remah mukwano gwange era ku management empya y'omu kuba managinga Remah media baine mbadde mmanyi mbadde manyi gundi njamaalu bamwedde wa Kenza bali kumala yagenze kusiibula
ng'alinze kusiba wagoba bino byakolema okukola Hamza ntwala bwe kitegeeza Amalu yasose maaso wali eri yagenda ku yawe passport yakola Amalu ngamba tete Amalu naye bannange dokita ayagala nnyo Amalu ne dokita inenge yabadde amenyekaawo ng'ayingira wati wabagala kumenya manya abadde boogera nnyo ennaku zino abadde boogera nnyo ennaku zino baga nsimayire Remah ne Hamza tebali bulungi naye bagadde ku bikambeere sitegedde atambula mbwati n'amenyeka nayongera ddala okubaluma Facebook zaali zayitirira ewa dokita mu basire kwiri era akyatinga ne Hamza ku WhatsApp akyatinga ne Remah naye Remah yabagambirawo okyatinga na Remah ekintu kyeyakola ekyokubajjako Hamza mu kamera kimala okimanyi ndi nno Remah okufuna Hamza yayita mukwano gwa Hamza Gobatuma enamba Hamza okufuna Remah yayita mukwano gwa Remah nga nono tamanyi kati kigaana oyinza okyatinga ne Remah nakwaka namba calling ati mugandi njaga business oba nomulwadde wange yetaaga omukeberako ndijo story ez'oku Remah yafuna ate Hamza zaawukana kuba buli muntu anyumya bibye naye ekirungi kakati tiimu it will end in tears njinako n'obukakafu yayiwawo omubiri ku lwa Hamza ne Remah wali nnyo Farida teyakirina mu mukono just ensobi yaliwo yali metron yali mukolo gwa mukazi wa Hamza oli ndagwe olobera metron ku mukolo gwani gwa Aida ate kakati era n'opangira kati nga mukwano gwa gundi bawa Aida n'omupangira omusajja omulala ng'oli mukwano gwa Aida ate ng'oli mukwano gw'oli omulala kakati niweesanga ng'ate ono mugabi eri kinene era sigotita kitini naye nga bamikubuuzako era Remah ali mu studio alina ennyimba muganda wange ziringa nnya alina oluyimba ne David Lutalo mujja kutegeera nti mwe muli eyo mugamba nti muli bayimbi Remah muganda wange ali mu studio muve ku bino betuliko ebya showbiz kino Remah kyokka kyakoze kyongedde okubalaga nti ye ne famire ye gye yalaga ali bulungi mu bufumbo bwe era talina muganda wange olina amaalo mangi wakavaayo nayo kikungiriza omanyi obononya Remah nti buli omu akusanga mpaya lisi y'abayimbi bameka abakagendayo ne famire zaabwe ogwo si munyu nti buli njugu baamu negundi agenda Kabako n'omugole bagenda ku honeymoon kyetukoze omanyi oba ononya Remah oba ononya Remah wena abantu babiri wena okuyitamu bagenda mu America tinagamba tebagenda Dubai nze munnamawulire abagenderako owalwasa kakati kyetukoze oba ononya Remah either olina kuyita mu oba mu Farida Ndawusi nze nkubuulira ne paakiri ya Farida esembyeyo yali katasovu Remah yagikola Remah buli kimu yateekamu ssente wamandi gy'obadde okyagamba soka tube kubanga Farida Ndawusi banga Farida asigadde naye aŋambye ensonga kitagenze balina bashutinga yani balina Dubai kati yani bali Dubai tekisusa nnyo Saimo omwana yagenda paka Nigeria n'atuleetera emekaike abaana go balaba yaliko ne mupaka zaki nga musazi mu Nigeria simanyi bikyebi olunaku olw'ekya Kimura njagala otufuneyo titles at least mu snippets nga busatu bwa firimu za Farida Ndawusi watukola okuzoogera Farida Ndawusi ku muzannyo kasooka tufune omanyi Saimo gutogenze onsanze mu byange ndi mu mirimu gyange anjoli kumbuuza sigenze ewatewa ati ndabye Remah afumamu ne group awo nemanya nti omukwano gw'oku Lusegere Farida tayinza sigala mabega oba mwabaaki kati wekola okungamba nti buli Remah wadda obanza wenzira Remah inobeerawo oba Remah wabeera ndabye ttiimu nene nnyo era wedda noonyamu Farida aliwo gasimulaba anyway n'okunsanga obusanzi wano obubadde bukisa era olabye mbadde simanyira nti ebiza n'engeri gy'ozeemu n'ogwira nawe ndi ku set I'm so busy kugamba nzisiza nafunamu time kangambe not even 10 minutes gyogamba nti ziri free you get kubanga n'obudde obunyembera kukola ki bombula so for Remah's case
But it's supposed to be Teach for the busy. Production work, busy to the TV series with shooting. So I saw like moving and when I'm volunteer, I was contracting, but it's in a few days of shooting at a point to achieve for science. So that's the reason why Remah family or family bamukolera surprise era naye abadde talina kyamanyi yabadde talina kyakimanyiko bamukolera surprise bamutute Dubai. The birthday is on the door this weekend, so Remah bakimukoze era badde talina kyasuubira era nga bogambye nti olabye family video negenze, so it's a surprise for her. It's a surprise birthday for Remah. And I'm so proud of her. Banange mwegomba tabanti mula wanga ate mukwano gange. I really admire my family. Abana bana bagenze Dubai. Exactly. Chibaita love and money speaks. Operation ebaddewo nga bagamba nti Remah ennaku zino tebakyakwatagana bulungi ne Hamza bibadde bingi ebigambo. Allah basaside. Hamza is always good to criticize people. Pakato mwabantu abogererwa bwera abatebera mu nyumba ya Remah, really abatebera mu maka ga Remah bamanya batya nti nno balina ebizibu. Sana nakwogera bingi kubanga interview ebadde yange basically I can see. You just want to know what is going on. Ate gundi agenze ngani? Even Namulonda agende mu kitiiki. Even she's part of her family member. Family, of course. Family. She's a family. Remah yabagamba goba owulira ng'oyagala kweraga. It's free. Werage. Tulinza photoshoot egenda okuva Dubai n'okubanga yanjawulo nnyo zaaneze Uganda. Photoshoot ya Dubai buli lunaku ogenda kuba ogiraba. Batuuse bali wano bakubapromota be Dubai kati Remah tosobola kumujja Kampala wano kati kali kuolidde eyo mufunire muganda wange milioni nga 10 omuwungambe jangu anti obuyembe bukyali buggale bukyali ku muggale sibagule gwe wakavaayo obuyembe bukyali buggale era mulaba mwamanyira okweggula mmwe mwamanyira okweggula kati batukoze gurupu ekituko babadde ne Alex Muhani eyo katuveeyo ogwa Nabirah ne bagusaliddwa bali amuleeba akasukiddwa ebbali ennyumba bajawuddemu bagabanye ebisenge ate kakati kooti kikyetegeeza bali tebagalana bagamba twagala kwawukana ate owasigaze mundo oyagala kumala kubalaba nga besse kiki naye nga olunaku olwaleero omulamuzi awaliriziddwa okugenda mu maaso wali eri ekatuuso omanyi obulungi buzika katuuso atuuse jjukira nti guno omusango bagenda mu maaso ogubaddewo olunaku olwaleero omwami Sempale yaloopa ng'agamba nti bali amuleeba ne Nabirah biboogerako ebya ssente etazimanyi bibaagala musimanyi abaviire mu nnyumba bamuwola ssente yaga tabimanyi so gubadde mu commercial court eriyo n'omusango omulala Nabirah gwe yaloopa ene Makindye ogw'okumukuba ogwo mulala ate ogwo mulala nnyo kati okubadde gwegerako nako olwaleero omulamuzi awalirizidde okugenda wali eri ekatuuso Nabirah ali twamanya twabiteeka luvannyuma yamukuba okukuba olwaleero nompabira mu 226 guba gukyali musango so kati omwami yaba yamutereka omulamuzi watuuse wali eri mu maka g'aba Nabirah ali mukwano gwange amabirisi nedda nowakomasho kodi watuuse ali eri yeewuunyiza okulabanga mu butuufu ekiri wali eri alabawo ennyumba olwo main house olwo apartment wali eri waliwo n'endala wano era ku mulundi guno ne gundi abaddeyo wali amuleeba naye ayitiddwa okubeera mu nsonga ezo musajja ku musajja ne betulako webati Nabirah abaddewo naye ng'eriiso liritya Nabirah abaddewo naye abaddewo jodi wangamba okola otya gwe ekibaddeyo kimanyi ono akola bw'atyo oli wayita eriiso waati aba ituusa wano onajja ne gasinkana oli n'alizaayo Nabirah ali wakati Nabirah abadde asiseemu kati ng'ali wakati Nabirah kati gwotunula Nabirah okola otya omusango omulamuzi bawadde ebiragiro ebipya mu musango guno njukira nti nno abadde asaba nti bano bamuviire omusajja bali bagamba twetaaga amaka gano twamuwa ssente so omulamuzi avuddeyo n'enteekateeka enjawulo abagambye Nabirah n'omwami basigale mu maka ago ne buli omu agenda kufunako wasula maka manene era n'abagamba n'olugje balugabane gw'ojjawo oti okoma wano n'olinaave n'akoma wano tebalina kukola ki kubagana kakati lindako bali amuleeba afuniddemu wakuba bali amuleeba bamugambye asooka yeesonyiwa amaka ago
okutuusa lwe balisala omusango ogwo gwenkomeredde kaakati basazeeko kiki wano anti bawadde ebiragiro bipya sigala wali eri nonasigala eno umwe mwagala mazzi osooka n'obaza ani ali wabweru amala kuyinga naye nojja nokola ki nosena olw'obulungi bwa tv n'abatulaba yodiye mukyala kati wakuteeka mu basajja babiri baawo bonna nga bonna alio babaddeko kiki okola otya Nabirah babadde alina kukola ati obeera baakoze ati katusooke tufune Nabirah koti egabanyizaamu ennyumba omwami nemuleka asigala eno gyasula n'omukyala asigale mu nnyumba enene mwabadde asula ne bagabana olujja ne paakingi paka omusango lwegunago ate omusango tegenda kula kuba kutandika okulwa 19 May so tetubasuubira kulwanagana buli nnyumba eri self contained so twali tutuiti tebwetoire tebiri mulamuzi mu justice mu biro abaddewo obulungi era tewali ludda lukayanye tukiziganyiziddwa n'ekyo kyonna ekisaliddwawo kooti justice Stephen Mbiru akulira kooti y'ebyobusuubuzi bayitako manto kooti yabaddewo nyokati neredde okolako ya kooti enkulu it's a temporary injunction order egenda okwera paka musango gw'owuliddwa kutandika okulwa 19 May kunsonga y'abaana anyenda okuba nga alabirira abaana tetubituuseeko ebyo abaana bo bali Canada tetutuuseeko kya babadde kooti ebadde yeebuuza banaaso batya mu nnyumba eno nga tebalwanaganye gyo kisoboka so omulamuzi yesitudde alawo bakisoboka bwatyo n'ajja ennyini n'alambula ennyumba zonna n'azirambula omwami gyasula n'omukyala gyasula ne bakkaanya n'olujja ne balugabana buli omu alina watalina kutuuka paka omusango guwedde gate n'amadaala gagenda kubeera shared the stairs are going to be shared bagenda bigabana gate n'amadaala kulikuba buli omu alina kuta mu badala okutuuka ewuwe so kooti ekkiriza babigabane profesa alyamuleba taddamu okujja wano paka omusango guwedde anti omwami alowooza ayagala omukyala kati ate kijja kutabula embeera olwedde eriwo Okay, kirumanya okulaba nga family batuuka n'okubeera nga bakuba ebirayiro okubeera nga bafa bonna ne balayira amasanyo ne kituuka kweyembeera amakate ne gaba nga gafuuse eddwaniro. Era mwannyinaze sikusabira kutuuka ku mbeera eyo. Tekisoboka mwannyinaze nkisaza namu. Nze ndi mwana w'e Masaka. Bambuulirira. Oli waawa? Bafumba b'e Masaka. W'e Masaka tufumba. Nanyo bwe bakwata. Kusaibo. Era bonna si babi. Kakati mwana mwala Vinka ayongedde okubeera nga afuna emikisa yes Veronica yagatako nakawere kyamatezizaako nti yakamala mwana mwala no spice omuyite naye era alabika bulungi gamba omukyala Veronica lujja mukyala ali kufula wati n'okuzaala obuzaala kimuvula yakyala omwami tewamulaba kati omukyala mukyala gundi naye nanti kati gundi eno industry gyalimu tetusobola kukozesa ebyo mukyala kati ono afuse wanjawulo kale Vinka yeyiyeemu omutoko nako olwaleero zatunda Vinka atunda motoka bagita V Motors buloka wa motoka ng'ogyeko okuyimba talina kyakoze ate enjawulo eriwo abadde ne kali akatono kati alinyisiza kirasi yeewadde kuzatunda eno ML Benz kali gyavuga era mutima gyalesi ne baŋŋambye embuno anti mbaoli azawi esa yonna ne basumula music kati ne Vinka wadde noteekaku kantu akakangaawo Winnie ali kuki nejali ayina ebituli nejali nkugambye alinga Remah anytime akukuba tuni akukola kyonna kyayagala Kabako tagimazeyo balance ne Kabako naye yeyiyeemu kuluga Kabako tebimutambulira bubi okuva yava mu nkolo sente z'emikolo zagira naye baŋŋambye baali bagulagula ettaka eyo ne Jeff Busabala yatunzetunze ku butakataka nagule motoka asigaze balance wajukire ebadde mu bado bukadde 3 n'ekintu asuddeko nga 21 so nasigaze balance atayino mukago waita Bale White yamba Kabaka male motoka eyo eya Bobby erietya eya Bobby Wine etuse wayo kusiza ku report efulumiziddwa eraga nti nno bakakasizza tebikyali byambu eri Amadi biri bade baga nti obasi bakiwani obaki eri Amadi
lwakuba nti omusolo gweyongeddemu miliyoni nga 3 n'omusobyo gwetaaga okwongera kuba bagibaliddemu ssente empitirivu awo nga ziri mu US ne bagamba nti kakati omusolo okusinziira ku bakugu bagamba nti omusolo kati balina okugwongeramu agenda okusosola obukadde 3 n'ekintu okulaba nti nno ate bagimuwa naye olunaku olw'eggulo Bobi Wine alina gundi mikwano gye mu midiya abasiraamu bwe yasiibuludde bwe yawadde paaka z'obuyisiraamu ne mwenyinaze ttone tukikolako agenda kusibulako South Africa yes agenda kusibula nokwaleero birthday zibadde nyingi nnyo Dr. Warren Kifeefe Kiza Besigye yabadde birthday ye n'abalala bangi nnyo tubagaliza amazaalibwa amalungi podium bwete weegeze olunaku lwaleero tukwatagane olunaku olw'enkya Kimra producer naffe tubadde nga bulijjo mumweraba